Mu mawulire nkuleetedde full figure ayozaayozezza Mathias Walukago okubeera nga yafuna kkaadi ya NOP era asekeredde abo abatagifuna. Nyongera okweyozayoza Mathias Walukaga Kongs. Nze ndi musanyufu olwa Walukaga because Walukaga mumanyi ng'omuntu wadde nga naye mukodo si ye mugabi. Nze simanyi basajja abo yabalogo ba ssente bazi basala ne bagamba temugabanga naye era nsanyuka nnyo kubanga Walukaga afunye kkaadi. Katonda bwato bwatusitula era Katonda bwato bwatulonda. Bamuwa ekyammea ne batuza mutajja kukisobola akikoze era kyakoze abantu abakoledde era abayambi. Abasajja babaddewo emyaka 15 wemugendako wamwe mufe wamwe wawunya. Nalabye Katikkiro ng'akuba kutta. Mubeereke wamwe. Ovu otya Bulaaya gy'omanyira abantu mboze mu constituency kwesimba kuki? Gwani. Ngana history we yenna mubi. Yo background yonna. Batataba omwana wo bonna system volongoto. Nalabo ndirako empengere ndowooza ng'onoonya views wazifunye. Katonda nga agaba views. Nakati bakukyazo njogereko. Oba oneeyogerako nga gwe bakumye kadi. Bakukyazo nakati bawe ku view bawe ku interview. Kale nkuba gudi kudde waliwo senoogwa. Oddangamu ne weerija ne raini nga yannyimba. Banne Katonda alina abantu banswaliza naye mu byonna nga lwalinya ku kisiteja nnyimba mwana wa Kinyozi simanyi biki nze gwalirako empengere kandi naye mboyagala constituency ne bannange eggwanga limanyiddwa wala bayagala constituency nga nenda we atasuusa nga wadde bbiri simu basiye babakwata mukazi omuye yali abakwata yakomawa babakwata kulema kwabiri abaana ate mulabiriye constituency eggwanga lino lijonga obute bali bya kibi nnyo kuba n'obwero si bwe kyalo tobusobola. Anyway, nze neebaza Katonda n'abaagudde kyabadde kibagwa. Nga nguggyeko ate awo katono nkutwala ew'omukyalo ono atalina nsonyi yadde n'akamu. Ono yazze ku pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'abeera nga amuvuma n'amusesebbula byonna kambikuwe ate obeere nga obiraba. Omukulu Museveni nze abuuza. Mbuuza nga Munnayuganda. Saagala muntu ajje nga njisamira nga aŋŋamba biki. Museveni kasuubire nti wayagalako ku bakazi nga Nantaba Aida special za Wandera Kazibwe ne bozooyagala bonna bw'abakyawa waddamu n'obaagala kati bw'oba omanyi Abannayuganda baakwagala kati baakukyawa bw'ositoopinga Bobi Wine okugenda Iganga tekitegeeza nti abeeyiganga bagenda kwagala laavu tebagigula manya abantu baakukuwa eno message njikugamba nga ggwe omuntu ali expired kuba oli expired kati ate ife nga ffe abakyala tukooye okusigala nga tuli bannamwandu ne tulabirira abaana ng'abaana abataalina bakitaabwe nga bakitaabwe wabawamba wabatta. Eno message njagala ituuke ne ku mukazi wo Janet Kataaha. Nnyabo tukooye bbaawo okututtira babba baffe okutuleka nga tuli bannamwandu. Natasha tukooye taatawo tuttira abasajja mwene mubeera mu nsi yaffe nga mweyagala nga muli ebirungi bye mutaakolerera. Mukitegeera lino eggwanga lyaffe Bannayuganda tulina okulyeyagaliramu. Ate mumanye tugenda mu protest vote. Tugenda mu protest vote ate tujja kubeeyambulira muse babba baffe musibye abasajja baffe musibye bannyinaffe ku bwereere. Museveni tukukooye ne famire yo noonya ojje ompambe drone zinnone ontwala ondeepinge nga bwe mwamanyira okulwepinga abakazi n'okubasiiga siriimu. Okitegedde gwe ssebo.